n'abaana baffe balina bye batusuubira mu bamaama bataata we balemererwa y'ensonga lwaki Katonda yatonda nga tuli bayambi. Ennaku zino sente zibuze naye abantu abakyasinza okugenda e Buwalabu bakazi era ng'ensonga gye bawa baana. Naye ate omwana ono omulekedde ani? Kituufu oyagala genda kukola era nze nange sikigaana. Naye ani agenda okusomeseza abaana? Ani agenda obbatendeka okubeera abantu balamu? Kubanga naawe olina reference ogamba maama wange yaŋŋamba kino, taata yaŋŋamba kino, naye omwana wo talinaayo kigambo kyagamba nti wamugamba kubanga toliiwo. So bw'oba oyagala okukola emirimu gibuze wonna oba waliwo eyagambye ebweru waliyo akakadde. Kati n'obeera nga ogenda kusaddaaka abaana lwakakadde. Nze sikkiriza nti emirimu giwaddewo mu Uganda. Amazima sinnakikkiriza kubanga nze nakolako mu bbaala n'empeereza, sigambye genda mu bbaala, waliwo restaurant. Ndabye abantu abooza engoye n'asigala ng'aweerera abaana n'atiyokya kasooli. Naye olw'abaana be oli n'agamba sigenda kuva mu maka gano lw'abaana. Baana n'agumira emiggo. Naye waliyo abamu nga ndowooza kyegyo ng'omuntu agamba sente zibuze ez'abaana alina essimu ya $50 mu ngalo ayagala genda bweru. Oyo tannabulwa sente z'abaana. Osanga omukazi ng'essimu ey'emitwalo 5 yagitunda dda, talina na ssimu bw'omugamba mpa ennamba yo sirina, nawandiika kapapula kati oyo ensi eba emukubye. Naye ono akyasiba enviiri z'abiri alina essimu ya $50 mbu sente z'abaana zibuze. So mukyala nga tonnawaayo baana bo balekera ensi ennaku zino mbi. Osobola okgenda n'otadda basanga. Waliwo omuwala omu yali mu Churchgall yagenda ebweru okukola. Baamukubiranga contract ye akagitambuzaako mwaka gumu n'emyezi 2. Nga maama we yennyini amuzaala. Ne muganda we, sister we yayagala bbaawe ng'amuleseewo. N'asigaza omwana sister we n'atandika omutulugunya. Ne kye baamukola omwami ne sister we ne bateeka omwana mu kisulo. Kati ate mu kisulo gye baamuteeka, sister we yennyini ku vidi naawe omwana obutwa. Si mukazi mulala, sister we yennyini. Ffe kye twali tusobola omukolera, genda ku poliisi. Nga tasobola kudda. Naye ng'omwana we ali ku kitanda alina akaana ako kamu. Abaana abamu abawala kyegyo munsonyiwe. Abamu abawala temunnaba kulaba nnaku ekutwala obeera omuddu wadde onoonya ssente za mwana. Tonnatembeeyako maggi ne bagaana okugagula. Kati abakyala abakulu Churchgall eno we yatandikira. Ekitinya ennyondo za pasita yakasaamu obukadde 100 mbawala. Ekitono. Tutendesa abawala. Naye bw'obuuza abakola bye tubatendese. Abamu bali Dubai. Bye baayiga eno okukola ssente babifumbira bakama baabwe. Akubira simu naga kati omanyi mami we bale kunjigiriza liquid soap n'okusiika amandaazi wane wakabanjagala nga basiikira. Tebagasasula na gasasula. Ne sabuni wa bwerere alinda nno mmeka $7,000 omwezi. Ngero yogamba yalemererwa. Era mugamba bwonna okwowa obudde ojja kudda. Abamu abawala tuli mu kyegyo. Abamu kiringa kinyumu kati kye kiriwo genda bweru. Nze njagala genda Buwalabu, njagala genda Buwalabu. Waliwo video yabadde etambula ku Facebook. Ey'abaana banna Uganda be baakwatidde e Dubai nga beetunda. Nga bangi. Waliwo omwami ono omwami Chris abadde wano. Yayogerako naffe wano abakyala. Investments ze businesses singa ziri Dubai. Atula n'akunyumiza abaana abali mu makomera. Nga yagenda kukola, abamu bagenda ku visa nga ya bulambuzi. Abalaba batwala kukola ne batuuka eri ne babagamba emirimu tegina ne babateeka mu kiyumba. Oli n'amugamba bwe weetunda oyingiza ssente. Nga bambi akanya kuweereza ssente omuzadde oli musanyufu omwana ali ku kyeno naye nga tasobola kukugamba. Wano tulina omuwala waali
ne lumu yaŋŋamba ajja kuwa obujulizi yazze n'olwaleero yakolera Dubai emyaka 2 naye okuvaayo ye contract yali ya myaka 3 okuvaayo yali alina okunoonya obukadde 25 yeegule akomewo naye yakomewo talina 10 n'ekyo naye nga buli musajja yali mu nnyumba yali alina omukozesa kati ne bamugamba okufuna ku ssente eziwera Abawarabu ate ensi y'Abasiraamu ekisooka ekitonde ekikazi si kye kyamaanyi ennyo nga boolaba bwe tuli mbalokole babeera mabega kati gattako kkala ng'ate baakusasudde kubanga abagenda eri Uganda erina ensi zeetalinamu contracts nazo okuteekayo bakozi so bw'ogenda baagala ogenda e Buwarabu bw'oba ogenda mu nsi ez'okkola ekitongole ekiri wano kikolanga bulooka ku kitongole ekiri ebweru kati ekiri wano ne bakiwa ssente katugeze obukadde 4 kibaleetera omuddu ffe kye tuyita omukozi kyovola bagamba buli kimu kyaki kyabwerere nga tatwalayo baana be na baganda be kati bwe babawa ssente gwe buli kimu bakikolerako baba babaguze bw'otuuka eri bakuwayo kye bayita akasiimo gw'oyita omusaala naye oyo akuguze ayina eddembe okutunda ewalala so bwakoowa asobola okuguza ennyumba endala kyovola bw'ojjawulira abamu nti bamuggyemu ensigo lwaki akuguze mu ggwanga lyabwe yakuyinako obuyinza era bw'odduka agenda ku poliisi n'aloopa nti wabuze kati singa alaba nga tokyalina mugaso ngo oliawo olwadde okola ki waddembe okutundamu ogani ye yonna gy'ayagala afune ssente zazijeezo yasasula e Uganda abamu babasasula n'obukadde 10 okutwala omuddu ogwo so government bwevaayo negamba mulekerawo ogende bweru paka nga tukoze endagaano nabo beekalakasizaakawo okwentebe abawala ffe twagala kgenda nga naye tebamanyi kye bagendamu nze ntera okugamba bala embeera nabo siina gwe nsobola kuteekamu ssente genda kukola Buwarabu ezo zonsaba okugamba nti za kola ki ate kola ki zennyini tukolemu wano kale ekintu lwaki Katonda akusumulula n'ogenda mu buddu abamu teboogera bye bakola si bonna nti bali mu mayumba nga bakola balina emirembe twebaza Katonda abamu abataddeko ekisa naye gwe nga tonnafuna mbeera lwaki oyagala ova wano toba n'abaana bo bazadde baffe bo baali balina kukolawo okutukuza nga tebalina